tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Mulamu bulungi era muzamu mulungi omukutu ogwa There is Still Hope gwali ku There is Still Hope tukwagala nnyo naawe ali ku mikutu egy'enjawulo tiishi testimony atubeerayo mu lulimi olufuutifuuti nga tutambuza ensonga kama tukuwa ekitiibwa n'amatendo ffe baani abakyali abalamu okutuusa olwaleero sipa bakola by'osinga okwagala naye kubadde kusalawo okwo nakutuwa kakisa alisobola okuba nga tutereeza ebyo ebikyasobye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ya mbalamusizaako mwenna abyokumira ku The Still Hope mukola kyamaanyi nnyo okubanga mutugoberera amiina. Kakati waliyo akatambi katambudde nnyo era ku TikTok okwo ndowooza eno famire yagenda nekwata yalina omulwadde oba jjajja myaka gyalimu oyo jjajja ne bamutwala ewamuweerezaawo wa Mukama man of God amusabire naye otunula jjajja oyo kyaka embeera gye yalimu embeera yali tewoomya nakabululu olimanyi nakabululu batto lipaakinga obunokumukumu abaakalo matende eri ebugerere tubutegeera nnyo era buwooma kubanga oyagala okukafunako gwe neekwataako osobola omuwendukusa n'asimba nakabululu n'olekera okumugula obuguzi kati noba ng'osimba ogenda mumulyako ngebunyumira ngeri bupaakingamu eminwe gyabwo bubeera so packed. Kakati evidiyo nga tugenda gikuteerawo awo kubanga tugenda giteekayo n'amaloboozi gaayo oba ensonga ezimu oba endala eza copyright naye kasita olabye ekifaananyi ekyo ffe tujja kukusiigira oyo omukadde omulaba baamuleese bamusabire naye balinga gwe basse bamutte balinga gwe baleese bamutte bagamba bali kumwamwizaako olaba gwe mu myaka gy'olimu obulwadde bukuluma ne bakuwa evvubuka eryo ne likukubeeza empi osobola okuwona ne bakutenda kulwanirira bulamu era omala n'obuleka naye bananze simanyi buzibe bwe tuliko up to that extent simanyi kwegamba omanyi singa nze okunyiza mu byonna okulaba bemabega nga bakola ki amafuta gali kulukuta gatambula luyi kirwadde kugenda luyi muzimu kufuluma luyi kusituka kutambula akamanyirako okalaba omuntu nakufujjamu namalusu ekyo kyasinza okuntuuza ebirwadde byereere nakukuyingiza mu ndagaano olaba omuntu nawaba afudde endagaano eba ekyaliwo nebegera balondola famire katonda abanga point of contact era namwe mujagenda ngaeyo aba abaze owamba famire ajeziza ngokuba omuntu naddala ekyokufujja ekyo kigeeza extra okugamba oyo maama myaka gyalimu deliverance kye gwe omanyi kyekitegeeza okukuba omuntu mu mugongo mu maaso deliverance kikaki ate batugala musajja wa Mukama wa Mukama mukyo wato Mukama wamukozesa era kankubulire ensi eno nze mu maaso nakyendaba kenakwata mulina eggwanga abumba nkusibirawo bamuguleko kesi bamuguleko omusango ogwaki ogwewatocca naawe ate ani yamututteyo ani yamututteyo kakati kankubuuze bayibuli ekulagira bwotyo nti ne bakuleetera omulwadde kuba oyo ayinza okuba mbu yafuna okubikkulirwa kwe nti nno abamu bakozesa mazzi abamu bamunnyo ono wampi namalusu wegamba oba sebo ajja kusomera kyane nti ye yewuye yakka yawa abamu okuba abayigiriza abamu abasomesa abamu bannabbi kitegeera katono ye wampi namalusu tumanyiiriddwa nnyo naye simanyi oba bujega ku kituuka kye maama wo n'omulaba oba jjajja ng'omusajja
muvubuka oluyi lwaleeta n'akabadde akalamulamu n'egiba mizimu tebagigoba batono mpi nabijjajjanga muwedde abanga bagamba awonye mumuzeeyo waka Mukama yamundagiddewo ate kati oba yakulagiddewo wakubibwaki okubibwaki Mukama yandagiddewo nti oyo obulamu bwe butono amuyise anti kituufu yakulagiddewo nti amuyise wakubibwaki ate adde ngira wa mizimu gifulume egimu mizimu gigende agenda okufa ng'asumulukuse anti olaba teri atuuka wa Katonda nga tayise mu kituyita purification kati purification dade mulongo njako ebibi kwegozanya abasumba ate nemukkiriza nemugamba musajja Katonda ayogedde Mukama akuwa omukisa at least awumudde nga atukudde kati awumusigire omwoyo gwe gutebenkere mumusigire ebibi byonna Mukama akoleki Mukama amusonyiwe ate kateze kumulaga nzinjugira ne Mukama aleza hata mwayanguye ala yakufira mu bibi naye simanyi bani abadde okubikulira kuno agateka bade magizika not flesh and blood the Holy Spirit njagala mbategeeze ebigambo ye pastor njagala mbategeeze ye musumba okuva n'olunaku olwaleero nga nyumira amafuta g'omu kifo kino I receive it mugenda funa obulamu mugenda funa emikisa I receive yogera gwe bitegeera Santa rababa shandere oko shantaya baba shika obwengulanga gwegudde Mukama alina ekintu kyabafukako ekyaki kintu kyamaanyi nnyo sisi pastor temuyinza n'obutasobola kikontrolinga tukole tutya nani nakikontrolinga naye Mukama ngamba sisi pastor sisi mukadde yabadde n'ennyumba mu gitunde ekiki mu gitunde tukole tutya tugulire muki tugule awalala sente ezo zigenda kujja mu yeekalo zikole ki era zigenda kukola omulimu gwa Mukama bagulira ensejja ez'amaanyi palo omukisa ogwo ogwo ngugaanyi ogaana omukisa lwaki tatuwandala netwongera ku gye tulina era abagamba mbabadde wiiki egimu egyo ewiiki emu amuleeseza sente namusooka mu dduka emutunda namuleeta zaako omusajja omu sigenda kwogera bwe yali abuulira kuba wapete oyinza obungumya emiggo abuulira n'agamba mwekamba buulire Mukama yampisa mu bujulizi nina obujulizi naye ng'oyagala okutaapinga ku kyenayitamu nekyenina sawe teeka kubigerawo ate otapinga amagenda tapinga ku magenda gano genina ngatto teeka ku ngatto ku nnyonyi ogende mu bifo ebinene by'otagendangamu ekyamazima ku sitoli y'omusajja nga n'owoyagala magenda gali sigatwala kubona totenda bwavu Katoli teyali mwavu yali kyamaanyi alina nze ntapinge amafuta g'obwavu ate ayakujja mu nfuufu gonzijamu akutuze nesi pasita gonzijamu ate atumye nze kibya gwe kibya kakati kambuuze bwe bagamba nti nno esowaani batuwerako mmere esowaani esobola okuleeta omuntu ate esowaani wataba omuntu ajja awatali lusaniya munyagwa ajja baana bange naye tuvumirira ekikola ekyo by the way olyo kutyobola ddembe ly'obuntu izo empi zasusse nnyo ku myaka singa abadde azikuba omuntu omulamu nga ggwe naye ate we yatuusa ku kufuja amalusu awo saalibikkirijja naye emyaka gye yakubye n'obulamu mami bwe yabaddemu oyo omukadde yabadde kawuzi
kale bwerebwe nsayo yonna akola ki akutuka ate yali badde yanamukya mugundi eddwaliro Pastor mulekera otuma abalwadde abali obubi babajje ku oxygen babaleete mu makanisa bagamba banga omwanguyirizako okufa agenda kutukira mu kkubo naye simanyi balwaki ekitonde kye bayita ekirokole bakirimba nnyo simanyi ekizibu naawe okimanyi ignorance utamanya bwiti tetusoma Bible oyinza okugamba ekintu ng'okimanyi kifu n'ogaana wadde oli mukwano gwange ogamba oli mukwano gwange ekyo ky'oŋŋambye bibirikale nedda ekyo tukole ebirala ekyo tukite naye kandi bano abasumba tubawa nnyo respect tubasamu nnyo mbwe bakitambwa ekitiibwa tubatya n'okusinga kati kalasoka oyasobola okubeera mukama ngaye bamama weze empya omufujje n'amalusu tosobola muwakana ogamba oyagala mama afe oli sitaani gwe omugambe oli sitaani sitaani kyesitukidde tekikyatuma naye kakati pasita ye wakugamba tubawa nnyo respect tumanyi be basula ne Katonda beboganika ate kati ekizibu manyi bano abasumba batuyiga tetusaba ate bakimanyi bulungi kati sala olina jjegula okitegeredde muba toyagala kusaba you'll buy ojja kugula essaala ekyokubiri tetusoma Bible eyo muganda wange etuulira na bubi nnyo kati pasita tusomere mukama agamba ki kakati mu biro ebya gundi ono yali mu bikula by'abatumaani bano abafiira ku bigere by'abatume abafiira bano abatunda ettaka lyabwe Ananiya ne Safira mukama agamba ku lw'omulimu gwe genda otunde kyolina okireete kimuweereza amina musoma ate kakati gwe ebyokusoma tobisobola agenda kusomera ekyo oganye okukiza omwoyo omutukuvu akuluŋŋamye nolwaki takusomera ekintu era kati ye yakuluŋŋamya ye abeerawo mu kifo ky'omwoyo omutukuvu abaze mu kifo kye tosoma Bayibuli tosaba tomanyi Katonda ayogera atya sitaani ayogera gwe kankubuulire n'abasumba sitaani abayitamu ekyo kyobwekisi niwaba alina effuta eryenkana litya si nti yapaya pasa agenda kwogera ebiri accurate ekiri sitaani asobola by force niwabanga nayisaamu akake kati kiva eri gwe yasoma ekigambo nofintinga noga pasita wange leero kayogedde kano ako si kange nkyeka waliyo nnyiniko neze tekanfiitinga akokonkalese manye nze tinalaba ku basumba bano abamu balina engeri gyebakwatamu tensioni z'abalokole nti akulaga nti ye ne mukama mukama tewali mukama era oyireko essaala ze kati nze mukama tonjuwangako buli wenkusaba ompulira ne leero kikole ngali ndadumira kaganda nakuwulira gamba nze nsabidde ku bantu balinnya ennyonyi nsabidde ani kati n'ekirala bino biro bya luvannyuma kigere nti we are desperate omuntu n'omugamba eggulu notamugamba kulinnya ku nnyonyi oyinza okuba omaze ebiseera amafuta gatoyina tajja kukkiriza amafuta go kituufu naye gwe mugambe visa mukama waali awo mukama ndaga mu myezi egyo kugenda Ukraine ate yalonda scrap scrap weri wa bbeeyi kiriza Kristo wamma omanyi scrap w'ennyonyi kilo yamayi leeta gwolina agula ebikadde bibinika bikadde ona tikiti okuva ononye gundi eyo oyinza okwekanga eri nga kilo ya scrap oyinza okuba nga ogitunda paundi 10 paundi 10 gye mitwalo nga 48
kati olunaku olondayo kilo za 2-3 omusente kati Mukama batakwadde omukisa kati kuba ekikompa wekijja nibofukazi kulabu kale nikumeme abaana bakirayi bugaze kuba mwana weeronda simba oba nyakulonda UN abaana ba Isirayiri tebamanya biro byabwe ebyokukyalirwamu naawe oyinza okuba olya ebiro byandibanga byajja naye nga tonnabitegeera naye kakati leero ekigambo ekyo kibadde kikyo nkitutte kkiriza Kristo akuyambe akugye mu butamanya buneeno oba tebukugisaako omusala ate Mukama asaamanya wamanya era wamanya wawulirako kigambo kyonna kyonna kyogamba saabitegeera nanti point eri bweki wawulirako nga bawulira nti no Kristo wakiwulirako ayogera naye waffe bali abafere banyi kati nali nti amagamba Yesu kubanga akyali mulamu era nkwebaza kubanga okyampaddeyo omukisa ekigambo kyo nkiwulidde tambulidde mu kutamanya bungi olwaleero bikuliddwa onsazeewo era omulokozi omulokozi wange amiina era amiina ddala kale ndowooza tubaagaliza independence ennungi naffe katugendeko mu Ggandaalo tugandaale tulye ku matu tujja siika lunaku lujja kubeera lwanca tujja kuba lwakutaano twagaliza olunaku olungi lubeere bulungi mwiraba weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.